Endobeso. Kale katumuyingire tulabe. Jebale ko Rita. Okay, yenze kadima na mayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Yes, obulamu buli butya maama? Bulungi. Aha watugambye tukubire message twagirabye kiki? Kakati sebo nino obuzibu. Waliwo omukyala w'omugagga yajja ku saluni. Ntumukola Enviiri naye nze saaliwo. Naye kigambibwa nti ebizibu ebyamukolako byakozesa byali expired. Rita. Wange. Saluni iyo. Saluni yange naye nina abenkola nabo. Okay, wali otambudde mu ggwe? Nze mbako n'ebirala byenjiya. Kakati ebizigo byali expired. Ebizigo byali expired ne bimwocha Enviiri ne zikunyuuka. Kati agamba nti yagenda mu ddwaliro ne bamukebera nga mulwadde. Ebizigo biri byamukosa. Kakati omukyala ne mukotera ye ayagala obukadde 50. Omukyala tulina mumuliyirira. Yabaloopye kiki? Yatuloopye era ayagala tusasule naye nze gyenjagala munyambe kubanga amazima gali ntezo nnyingi kasaluni kagenda kubaawo kubanga nze saali nawo baana be baabikola. Naye nga gwe ebizigo wali obimanyiko nti biri expired? Bizigo nali simanyi nti biri expired ngeri gye sibeerawo ate era buli mwana abeera ne kalooka ke n'ateeka ki ebintu bye. Kati wamulabako omukyalo ono ebizigo ng'enviiri zakunyuuka? Omukyalo ono nze saamumiitingako kuba amazima gali nti saaliwo naye abaana bagamba kituufu ebizigo byakola kibyamonsa naye nga omanyi abagagga yagamba yagenda mu ddwaliro semayanga ne bamugamba sauti yakoze eki yakosebwa. Kakati bannanga ayagala $50,000. 50 bannanga akasaluni kagenda kuggaawo ndi mukazi munaku kasaluni katini obulamu kwe butambulira ate omutunavu byanagamba nti olina omusasule $50,000 bannaesiga kwatanga nako. Kakati bandeetedde wano ebibaluwa bya kooti kuba bagenda nakootira nzala nange genda bakula nti alina balekawa ndi mukazi munaku ani agenda okunyamba $50,000 gesikwatanga nako omuntu ayinza toga nti ogasasula. Ndaba wano enamba eriko Madam Donna. Yoyo banne munate mukubireko kuba ye munaye bagagga asobola okunyamba n'ansonyiwa. Kale katumukubireko tugezeeko okwogera naye naawe tovaako. Bannange munyambe kuba nyina ennaku. Ng'olabye bambi. Ndabye mukadima ndabidde ddala. Kale yine eyiseemu katulabe. Bannaye munyambe. Ekendiko kitegeera. Madamu Donna. Wange sebo. Nkulamusiza maama. Nange kwentya. Bampise kadima na mayanja kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Wadde ogamba kisebo. Kakati maama waliwo omukyala atukubidde bamuyita Rita. Rita ki? Rita atugambye alina saaluuni mu kibuga. Rita abadde agamba ki? Kakati Rita nga kyagamba wamuloopye mu kooti mbu wagenda mu saaluuni ne bakutekola enviiri mbwe enviiri ebizigo ne bikwokya naye wabasabye obukadde 5. Omanyi kyantuusibwako mu saaluuni eyo? Omanyi Rita kye yankola? Teyanjokya bizigo wabula yammanyuula enviiri zonna ku mutwe siinaako yadde n'akati. Wangi? Yammanyuula enviiri ku mutwe sirinaako wadde oluviiri wadde olumera. Naye kati yatugambye nti teyaliiwo yali agenzeeko ng'atambudde nga waliwo baana. Byayinza kunnyinnyonnyola ssaawa zo ntayina. Omanyi gwe ku kyalo kubanga osekererwa omukazi omukulu nga tolina nviiri ku mutwe manyi kye kitegeeza? Kyalo. Ngenze mu ddwaliro baŋŋambye emikisa mitono gy'enviiri zange okudda. Ate omanyi kye ŋŋenda okukola ekyo kitegeeza kwambala wiigi. Mukazi atotudde ku booda wiigi evuddeko egenze nswadde ekyalo kyonna bantumye n'amannya gonna ge baagala baagantuumye. Ku kyalo nga gye bakutuuma amannya? Masajja so bampita mukyala kyemwa kati Donna kyemwa nga lwaki bantuusako ekyo olwoyo omukazi. Naye kakati waaba akunnyonnyodde tutuule twogere tulabe. Saagala byakunnyonnyola njagala ssente kuba ne ze nasabye entono nsobola okwongezamu ssente. Naye obukadde ate ekisinga okunnyiza agenze ne ku leediyo kitegeeza nswalize ddala buli wamu bantegeere.
Mukyala Donna. Wangi sebo. Kakati Enviiri muli kati weewulira otya? Osiruwala ki mpulira nti ate mpulira bulungi. Mpulira bulungi ndi wano mu masanyu ndi ku mukolo. Mbuuzizza bubuuza. Anti osobedde kati nandiwulidde nti abamanyudde Enviiri. Zonna nina kawalata ku mutwe. N'omutwe gwayidde ombuuza mpulira nti oli musiru. Kale nsonyiwa okukuulako waya. Tuwulirira wamu naawe tuwulira bubi. Temulina yemuwulira bubi. Kanti kyova olaba twogedde naawe kugenda kuguuni nze mbeera mu meeting za bbeeyi ndula mu meeting z'abantu ababuvunaanyizibwa ntulenga nina kiwiigi ntulenga nina kiwiigi omanyi kyekitegeeza maama munange liita saagala kuwuliza ate gwe saagala kumanyira mukazi nesonyiwa njagala sente zange zonna kusaalye nesonyiwa tusonyiwe bannange tusaasire gwe saagala kuwuliza toyogera omukyala alabika adduseeko naye bannange ng'abaana bakola ekigambo bannange munsabire alumi yange yagudde mu kizibu simanyi nakumanyaza omukazi omunaku gye ngenda okudda. Omukyala alabika bambi mumalirivu naye kati tetulina tuula naye mulumba maaso ku maaso. Bannange simanyi munsabire busabizi musabire kuba nze sibitegeera. Kati kyetugenda okukola tugenda kwatagana. Tulabe kye tuyinza okukola kuba obukambwe mbuwulidde bungi. Nsabire mpulira n'okusatusa bulungi. Kale mukwano neyanzizza. Nange neyanzizza naye sibitegeera. Kakkana katugendeko mbawuliza tulabe. Kale Sansa mujigenze jitya ne Kadima namayanja ne ampukabogosa ku 9:3 beat fama ekintabuli ky'omuziki. Kale akuba essimu amannya go ne wosinzidde n'oteesa mu bwangu omukyala mumuwulidde ali mu kulajjana bambi tumutaase tulabe ekyokola. Wangi webale kuweereza kale Serimba Muhammad ekidudula kibeera n'omukazi amusonyiwe bambi Enviiri talina namusonyiwe amusalireko kyala kyemu mpozi agaali bimasajja. Wangi Kadima os Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kusenyi ya Uswa Muhammad bandi mangira akati bambi omukazi yajidde n'asibaka akatambala nga ajati banaye balina abasonyiwa yayinawo litalina asonyiwe obusiramu bukkiriza okusonyiwa banaye amusonyiwe balinyo injiniya busuulwa emangira sagala yoli mukulu Kadima. Yep. Ye bambi omukyalo yali badde asonyiwa munne kuba ukadde Attano agenda obujja wa munnaye miliyoni 5. Nji Kadima wanji webale kuweereza ggwanga. kale Nze Sylvia Brown Sugar okuva e Kalangala. tusanyusa okuwuliza Brown Sugar Yandika akati bambi omukazi sente asabye nnyingi. miliyoni 5. Bwazitola embiri n'azizzaako. Ngenze ne mugamba maama weewulira otya? Awulira bubi. Mwami Kadima Semwemba bakongera omusala bali kumanya ssebo kakati bambi omukyalo mukama wange bambi omukyala musonyiwe tugende yende nitaliiwo Kadima sebo obyane medi enzalo ekugula mtu wajimusa ne kitimbwa nkobagala muna baje kuteka manyi mu kintu ekyo ono medi enzalo yegunya mtu wajimusa ne kitimbwa Kadima nange wanji mwebale tuweereza kale yenze birungi ebuwambo naye bannange omukyala agenze n'akuvumamu awo neŋŋamba bannaye atabuse etaatuukira busuukirire bannaye omukazi mukambwe nnyo bannaye obusungu bungi sungu omunyizizza. Bannange abaana bano betwali twogerako balenzi n'omuwala omulwadde w'omutima bayagala kusoma Hajis mu Bukhari Junior School nankuwadde yabayise bagendeko mu ofiisi ye boogere n'omuzadde oyo then tujja kuba tubabuulira ebifaayo nja kuba nga nfuna ne ku Haji katulabe kyekitambula n'ebisingako ku ebyo. Owaayi olina kyogamba? Siina kye ngamba walezireseeko musinki Enviiri
nina mukwano gwange eyagendako ku saluni side zaawo Equatorio ne bamukozesa ebizigula kuba byo byali tebiyiseeko kati mukumunaza bwe zitine zisigala mu sink yenza bunte bukoza kadima gwe tweyanjula gwabaddako owaye kabogoza omulekanga si yategeere nnyo kiddemu buto kadima kiddemu buto yenza bunte bukoza kadima nze namayanja nange ako kawosano okuva wajjano nga ndi mu pittu kadima oba wali mu pittu bulungi